ganya ba negotiatinga nga bagala obumbi 19 basobola okukola emirimu gye bali inokola. Omukulembeze w'eggwanga n'abusala ne butuuka ku bumbu 8 mu obukadde 2 n'abawa kulwa Meeyi nga 23 omwaka guno ne babawaako obumbi 3 mu obukadde 8. Ogambye omukulembeze yazisala okuva 19 n'azifuula 8. olwo oli abanyumiza ng'atugamba n'agamba nti naye bwe bazigyeyo nze saaliwo ne bazigyeyo nga 23 Meeyi bajja ne baŋŋamba nti bajjeyo obumbi 2 ne bampa miliyoni 2. Bwe ngenda okubuuliriza n'enkola background check nga babawadde obumbi 3 mu obukadde 8. Tebaali beerufu. N'enzirayo ne mbalumba ne mbaga nti bane mumpe 2 byange kuba twakkiriziganya miliyoni 2. Mwe tutegeerera ne tuganda yono byayogera bituufu nga mwe mubikakasa nga tubikakasa ne tukola background check kazio bakabuni. Nga bw'owulidde mu katambi ako akavuddeko akabenje ka DP block kano ko omulimu gwako omukulu ogukabenza ku ludda oluvuganya gavumenti kwonoona bibiina bya bufuzi ku opposition bye balaba ebirina embavu okulabika nga bigenda kujjawo mwami Museveni ke kabenje ka DP block era nga akakulira ye mwami Mpuuga ye mukulembeze waako omunda atalabika wadde gula bano bamukaaku Mabikke bano abaferefere abali mu byobufuzi naye akakulembebwa mwami Mpuuga boonoonye politics mu buli kibiina mwe balaga baali mu DP bane mujjukire nga Mao tannasala kuyingira NRM bali nga mu DP nga bali bubi Mao bamulwana okufa obufi bamwogera kansuke ko akatambi kano katono nnyo osooka olabe engeri gye balwanamu Mao ku mikutu egy'enjawulo ng'olwo baagala okukiiba basale bayingire NUP ebigambo bamwogera ku mikutu ng'olwo beefuula bali baagala ennyo NUP nga baagala okugiyingira nayo balyoke bajjula osooka olaba akatambi kano ate nzije tweyongere 14 tugenda kusimbawo ngenda kwesimbawo kuba president ne kadi tuyagijjayo naye yoyo mwami Mao omukulembeze w'ekibiina eyatuulangako wabbali n'akolera bamukyala Nakiwala manifesto ey'obwa member wa parliament naye ate ng'ey'ekibiina agirese wali kubanga ekibiina n'okugenda eri mu mukago guli ogwatidde kyagenda kirina endowooza yakyo eteekwa okuba nga ye manifesto gyoguza ne bali. Akatambi ako kowulidde kaali ka mwaka gwa 2020 mu August awo nga boolekera okulabika nga baali bagenda okusala bayingire NUP. Mwami Mpuuga yali omu ku bantu abali bagesi abali bakyaziddwa mu programu yali ekubizibwa omwami omu kati yava ku NTV nga kuliko n'oyo Mabikke brother oyo mukaaku nga bw'obalabye ka gurupu kabafere nnyo ebiseera baali bakuba Mao nga bamulaga nga bwali omubi basobole okufuna access eri bayingiza NUP era bwe batyo baasala ne bava eri gye baava ne bayingira NUP mu ssanyu eringi ne babaaniriza kumbe baali baaniriza abantu aboonoonyi b'ebyobufuzi. Bano abasatu Samuel Walter Lubega Mukaaku, Michael Mabikke ne Henry Lubowa bafuuse kaasa nga kino babadde tebasobola kukigumiikiriza. Waliwo obujulizi obubaluma nti basisinkana omukulembeze w'eggwanga mu maka ge Entebbe ate ne babawa n'omudidi gw'ensimbi. Kakati ebyo tukyabibuulirizaako naye bwe bujulizi bwe tuyinawo twagala obuverifyinga naye nga at least ndowooza 70% bubadde bumaze ebitundu 7 ku buli 100 bumaze okutaganjulwa. Mwami Mpuuga, Mukaaku, Mabikke, Kidandala balina abantu baabwe awo bawera kubaliwo basajja bakulu bonna batuna bali myaka 6 omulimu gwabwe gwo kuzannyira mwami Museveni kulabanga teri kibiina ky'opposition kigenda kumuwangula mu bukulembeze wa ggwanga lino kugatta n'oyo kati
ow'entebe oyo MP Simayanga yaani yayogera ebitakwatagana bino ebiseera naye balala bano bamuwanga Kivumbi Nambooze lwakuba ekiriwo nti bino ebiseera Nambooze bakyuse nebamanya nti obudde bubaweddeko akaseera kawe kokubeera mu politics kaweddeko alw'envuumuulo z'abavubuka apya abazze balina kulaba nga mentalinga abaana bano baleme kuboonoonera budde bwabwe kyovulaba bo this time round baganja okukkiriziganya n'ebintu ebimu ebikolebwa bannaabwe okuli bampuuga bamabikke Abedi Bwanika Mukaaku nga olaba bajja bazanya ebintu byabwe n'olw'ensonga eyo abantu bano beetaagira ddala kwewalira ddala era nze kyensaba NUP mu kalulu wakajja abantu bano beegobeko mulimu abantu bendaba abeetaaga okusonyiwa bo babaleke basigalewo nga bakola okuli Nambooze okuli n'oyo omwami Muwanga Kivumbi bo bamanya nti ekiseera kituuse politics ow'effubitizi agwewo era bo be bantu abaganya okweyunga kabinja ka mpuuga ako n'obukaawu n'obukambo bwe kalina bo baagaana okkeeyungako yeyo embeera gye bangadde okulabika nga bonna mu byofuzi sooka oli akatambi kano oba wulyo tribalism gwe balina n'enkwe n'ebigambo eboogera nga bakuŋŋaanye buli omu akimanyi akyalina mu isu akyakola mu magye ali ku ddala lya kaputeeni mwe be mwesiza abagenda okujjako mwami Museveni namba nnya ye Mugisa mwamala ebbanga nga Wameyi tannafa nga babagamba nti Wameyi ye munnamateeka wa Nuupu njagala mugende mu kakiiko k'ebyokulonda munnamateeka wa Nuupu bamuyita Mugisa ayita Janet Museveni senga be bantu bemwesiza abagenda okujjakaani mwami Museveni. Omulamwa gw'akabinja ka DP block guno tebajjanko kulwanyisa mwami Museveni mujja mbuyinza wabula bo bajja kulabika nga baleetawo zi diversion embeera yonna ejja abantu ku mulamwa embeera yonna ejjeremesa balabike edda nga Kyagulanyi talinaako wonna waabeera nga bamwonoona n'olw'ebigambo ebajja boogera nga bw'owulidde omukulu bw'ayogera bw'owuliriza obulungi Lubongoya bamukyazaako ku puroguramu emu abagiyita mbuufu ku BBS telefayina yagamba omuntu yenna alina obujulizi nti mwami Museveni ye yamuweerera era n'amutuusa yonna gye yatuuka ng'asoma nti yasomera ku basale za State House aleeta obujulizi obwo musajja ono ayogera n'agamba nti Lubongoya nti yafuna loan gye yakozesa okulabika ng'asoma era nejuzi waneeno mwaka gubadde 2023 yogera nti ssente ezo yali akyazisasula ne kati ekintu kyokka kyajjukira nti kyeyafuna kyeyasomera obwereere era ng'abantu bonna basalize ezo bazifuna be baana abasomye obulungi ne bakira ku balala gavumenti n'etandika okubasomesa ku Makerere University era ekyo bantu bangi nnyo gavumenti ebasomeseza ssente ezo ziba si za Museveni nti aba azigye mu nsawo ye n'azikwata n'aweeromu skimu yateebwawo kyayisibwa paalamenti nti abaana abasomye obulungi mosita baithe katwala ebiseera nebakikyusiza nti bali ku basayansi bokka ne recently kibadde nga abaana babadde akola arts oba sciences nga asome bulungi afunye points ze 8 points za 2 nga gavumenti esobola okulabika nga emukwata ku yona institution gy'aba yagadde okuyingira muba amalidde ku S4 nga yina institution gy'agala oyingiramu ne bamubafunye points za 2 ku A level nga university ekola kyesobola omuyambako n'emutwala yeye embeera abakulu abo gye bavugamu ebyobufuzi bafuna ssente mu gavumenti oluvannyuma ne boonoona amannya g'abalala nti ate be bazifuna basajja bano babi nnyo boonoonye ebyobufuzi kati ndowooza mpoga mulala n'amateeka gajja kiba nago galeeta akugambye bwagala kukomyawo ebisanja bwebikomyawo mwami Museveni bigenda mujjirako kitegeeza mwami Museveni agenda kuddamu okwegazaanya buto addemu akibale buto agambe anti kakati muleese ebisanja tutandika buto tandika ekisanja kyange ekisooka olwo omwongedde budde kubeerawo mu bintu bye yandibadde aleeta mu reforms yanditugambye nti ndeese reforms zino ezikugira mwami Museveni obutayisimbawo nkomezzaawo age limit n'addamu n'asala emyaka n'agizeewo ku 75 mwami Museveni ayingidde emyaka 4 twandigambye awo mpuuga n'aleese ensonga naye byaleeta byonna bikulaga byakulemezawo omwami Museveni yoyo mpuuga ayina basajja bamabikke bwe bazannya ebyobufuzi ebyekifere baafunye $3
mu bukadde 8 zebapangizaamu ekitebe era kati n'emmotoka bavuga mpya. Byebyo nno DP Block byekoze okulabika nga esaanyizaawo ddala ebibiina by'ebyobufuzi ku opposition, ate n'omulama gwe balina ogwaboyeseza ssente zino eno tebazifunye nti kutandikawo kibiina kirala, apaana baagala bazimbire mu kibaasi kyabwe ekyo kye bavuga ekya DP Block, bagende bakunge mu Busoga ne wano mu Buganda nga bagenda basiiga Kyagulanyi enziro etya bateekewo akavuyo nti akalulu kanaaba kabbiddwa, bagambe nti ababadde nga mu kulwanagana tebana mulimu gwe babadde bakola ogw'okunga abantu, naye nga DP Block byonna ebikola ekyo ekibasasuza ssente ezo. So abantu abo beetaagira ddala okwegendeeza mu byobufuzi by'eggwanga lino, omulimu gwe gwakuttattana ebyo ebikoleddwa. NUP ky'ekibiina kyokka ekizze mu bbanga ettono ne kiraga wa ssente zibadde kifuna mu Electoral Commission kibazikozeemu. Va ku bibiina ebirala, FDC efunye ssente ez'okumala emyaka 2 nga yakubibwa oludda oluvuganya. Tulage nti kiikino NUP y'emu ku bibiina ebisinga ekitebe ekirungi kisinga n'ekyenaalemu erudde mu buyinza. Abaana abawadde emirimu ku kitebe, abaana bwe bali bakola n'olw'ensonga eyo. Abalala bonna abafuna ssente za movement tubagamba tozifuna eryo gy'obeere naffe, tetukugaana ekyo isiyo, genda obeereyo niyo oleka struggle y'abantu egende mu maaso. Eyo y'embeera yaffe. Ssente ezo zaakuteekawo movement mu Central ne Busoga, kubanga Museveni yeeraliikirira nti mu kulonda okuwedde yamusumbuwa, n'ayagala gye nga tewali force eyinza kuyimuka mu Buganda, tewali force eyinza kuyimuka mu Busoga asobole okukola by'ayagala. Naye ffe naffe twali eyo nga tulaba abantu baguze amayumba, omu aguze pickup agigulidde mutabani we, omulala aguze emmotoka empya nga baguddewo ne ofiisi okwesasulwa millions buli mwezi. Naye nga ffe tetubisobola ng'ab'opposition. Si kyekyo, naye tumanyi abantu be tubeera nabo mu opposition, ani ayina ssente n'ani ataziina. Kangende nzireyo gye banzaala byonna kambisubwe b'ekibuga nti nze binnemye, tekuno kwambala kw'ekibuga nga bw'okumanye, ate kuno omusolo abaami nga bakwata, ennyumba osasula buli mwezi lwe guggwako, mabanja osasula gewewola ga buli kakete, sente ziwaayo n'osigaza engalo ensa, ate ng'ebyetaago buli lunaku nga bibanja.